Ngira comment nga 5 video eriki sound erikiriya ekifaananyi kirikiriya tebagikwata mutusimbula kubanza wanda bagikwatamu soka mu minyonyo video erikiriya baterikiriya please obude tulina butono mangenda basaba mungambe nti video erikiriya oba terikiriya then tugenda tukole ekirala. Sister Rosemary agambye erikiriya, Bakulu Wilson agambye erikiriya. Alright, nakafuna ko basoro baganje erikiriya. Sentongo Silver erikiriya. No problem Allah. Okay. Kalika tusimbule ne video eya lero. Lero sina kigula rugisi na kalowoozo ngera boss security alert. Ngerege na president. Okusokera dala anjala twala okusasira kwange eri family ya comrade Munaffe Damal Nisime alla gwe yajjuludde comrade wafono yafudde era ndo zamule ku mitimbagano ejinjira mutimbyeko muganda afono yafudde simanyi wa mutereso lwali baba namuterekancha nenga kitalo nyomo kwa futu soja abadde ku kitebe abakyala baba wala abadde bakola emirimu egy'enjawulo bambi mwanyina fono alla yamujjuludde kitalo nyo ddala ffenna lyekkubo enjawulo yabudde muganda afoyo yafudde Damali Musime alla yamujjuludde so tetuna kyakola olw'ensonga nti ffenna lyekkubo enjawulo yabudde tuli kujjukira mwannyinaffe nga twambadde engule olw'ensonga ffenna enjawulo yabudde naye nga tulina okuloza ku ekyo Mukama kye yatutuma tobudde wabuweddeko tuba tugenda kale gwe muganda ffe olugendo lukomezzaawo tujja kujjukira ng'omuntu eyalwanira ensi yo kale kitalo nnyo ddala kulwa Katonda n'ensi yaffe katukusabire Mukama akuwummuze mirembe. Alright, katusooke mpisewo security alert eno then tulyoke tugende mu maaso ne video ya leero. Kansubire nti buli Munnayuganda yenna awuliriza bulungi. Kansabe ne president wonna walimanya bali mu lugendo balina watudde awuliriza obubaka buno. Security alert egenda kubeeramu ebitundu bibiri naye nga byonna bitegeeza omuntu omu. Mr. President wonna wooli njagala kutegeeza era nkutegeeze nti Museveni mutabani we saako n'ekitaawa Muhoozi omuto oba Museveni Muhoozi ne Salim Saleh saako Kahanga Muhanga n'ebitongole by'okwerinda ennaku zino zonna batuula embuya ku military headquarters oba ku Semwai nga bateekateeka engeri gye bagenda okukwatamu era otwogerera sawa zino ebitongole byonna bo beesiga babitadde ku standby class 1. Mr. President Didigi kitawe Salim Saleh ne kitawe Muhoozi ne kitawe Museveni saako kojjawo ono omuvubuka Muhoozi ennaku zino zonna batuula ku kitebe kya magye embuya wali headquarters za Semwai nga bateesa butya bagenda okukola ebyo ebitongole beesiga byonna babitadde ku standby class 1. Standby class 1 kaba akabonero akasembayo mu basirikale naddala nga bagenda okukola ekintu ekikyamu banga bagenda okujjawo ekintu kyonna. So Mr. President whenever you are gy'otambulira yonna kimanye nti abasajja bano bateeseteese already bataddewo dda standby class 1 nti baagala kukulyawo over. Era bagenze maaso baga nti massive deployment of troops countrywide in all key towns and cities of Bobi Wine stronghold supporters including areas of key security installation. They wanted to arrest him last weekend, but unfortunately they get scared somewhere somehow. Okubanti baade bafunye obutakkaanya ne government za Europe ezimu naye njagadde nkutegeeza Mr. President nti tutegeeze bannaffe tutegeeze buli muntu gumutako kikwatako nti essaawa yonna bandiyagala okukwata kubanga tebayagala obeere ka ballot paper oba ku ballot paper y'omwaka ogw'ogujja olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo togenda bayisa bulungi era nga bwe twogerera essaawa zino emisango gyonna bamaze eddo giteekateeka gye bagenda okussaako saako okuteekako ogw'obuyeekera n'okugyawo ekibiina kya National Platform wulira bagezeeko n'okukola lukuusukuusu oba olugezigezi ambasada w'eggwanga lya Bugirimaani mbu naye bamutikke ave kuno adde ewaabwe e Germany. Awo ke kasooka. Security alert eyokubiri.
Mr. President, ngoli mukutambula okwetola eggwanga bitundu by'enjawulo ng'osinkana abakulembeze n'abawagizi bo. Bantegezeza nkutegeeze nti bwe muba mutambula ekiro oba emisana, mwegendereze nnyo amakoona, mwegendereze nnyo emmotoka eziri ku makubo. Kubanga batagetinze nti baagala kusetinga accident na kino kyo baali bakikolako dda ne kibalema. Kati Mr. President olw'okuba nti ennaku zino obwenyi bugwagwawo nnyo nti bwe banaba settings accident eno tejja kulabisa nnyo Museveni ne banne nti be basitaddewo akabenje kano okutuusaako obulabe. So Mr. President ngenda kusaba mu nkolayo eyalabadaba style naawe bazanyo omuzannyo guno mbu kye balowooza nti bagenda kikutuusaako. Kale naye nkusaba naawe obeere mwegendereza nti mulabo kye babala nabo kye babalire mu maaso awo babe nga bakirozaako bulungi. So Mr. President whenever please kitegereko bulungi nti bakutegekera akabenje. Mu contest yemu jala kutegeeza ku tiimu gy'otambula nayo kuliko omuntu omu ateeka essimu ye akuba essimu n'agirekanga ewuliriza buli kimu. Semwai n'ebitongole by'okwenda nga biwuliriza buli kimu kyonna kye mba mwogera mu mmotoka oba we mba mutudde mwonna we mba mutudde. So Mr. President wonna wooli bw'obanga ogenda kunyumira abantu bano emboozi enkulu ennyo abasinga obungi amasimba galeke gye balina okugaleka era bakyekingibwe. So njagadde okutegeeza nti mu bantu b'otambula nawo b'okolagana abamu mulimu abakuba essimu tasobola gikuba ng'ogiraba. Essimu aba yagitadde dda nga yo eri mu kubala. So buli kye mwogera kyonna Semwai, Iso ne Eso babakyulira bulungi nnyo. So njagadde nakyo mukitegere bulungi nnyo ekyo Mr. President nakyo kitegere. So the security ziwedde kati njagala kusooka kuvaawo okusookera ddala njagala kusooka kwebaza abantu b'eggulu mwe balikwaniza President nnyo bwe mutyo n'abantu b'e Soroti mwe bali nnyo mwe baliri ddala. Mwena batategedde President abaddeko mu bitundu by'e Soroti baddeko eggulu gyaweredde obubaka obw'enjawulo. Ndowooza katusooke eggulu eno gyaweredde obubaka buno bwe buti bwe babadde obw'eggulu. Wano yabadde eggulu. There was violence like never before. Museveni came, brought that, they beat people, they killed some of our friends, but people stood firm even if they were members in a calling session and voted him out. He got shocked. The man shamelessly came out and said, oh, they cheated us. It is NUP that brought that. It is NUP that brought military police. Even when he owns the media, even when he owns the courts, he shamelessly went to court and ordered that judge called Nwamanya to overturn the election. He thinks he's winning, but he's exposing himself even further. So, ladies and gentlemen, let us push Museveni and turn him into opposition. Because in the case of Narukola, he's the one complaining. We must turn the tables and make sure our oppressor is now the one running. That's why I'm calling upon you, ladies and gentlemen, to embrace the protest vote and use it in every possible way. Not only when it's time to vote, but before, during, and after. Look for that vote everywhere. Speak to everybody. Vote. Make sure everybody votes. Guard your votes. Don't leave the polling station. And should they try to mess with that vote, rise up. I don't know. Brothers and sisters, this is possible. This is possible. We are oppressed. But when we free up. So yabadde consultative meeting eyabakulembeze so siraale. Kati olwaliro abaddeko mu Soroti nasinkana abamu kwabo ababonyaabonyezebwa gavumenti ya Museveni abagibaako ebyabwe n'abakulembeze bemyoyo ku bufaananyi ebaddeyo e Soroti. Eno tebadde laale, ebadde sort of consultation oba okwebuuza ku bantu n'okubabuuzaako. Mwabaddemu n'abakulembeze banne okubadde Vice President
wambuchika kono omukulu Nambeshe Honorable Nambeshe mbaddemu leader of opposition George Senyonyi kubaddeko SG saako n'abantu abala so mwe bali nyo bali ddala abasodo okubanga mwerekedde ku president yakamala okujjamu ebintu bino tukendeeze ku space maini nokusooka obbijjamu ne tukendeeza ku space. Alright, kati tugenda tutandikira wa wenjagala tutandikire wenjagala tutandikire katusookere wano akatambi mbutongole katandise ambalamusizako banjabo ne basewo mwenna abasajje musinziira okuliza akatambi kalo kwetola ensi yonna olunaku lwa 2 ennaku z'omwezi 27 ezakutuuka ku mwezi gw'okutaano nze n'olunaku luno olw'enjawulo enkya ngenda bbawa open roof discussion mu kuba amasimu naye olwalero katusoka tuyiseewo information eno abanjabo ne basewo ffe kituleta ku mutimbagano kuno okubawa information ey'enjawulo mugitegeere ebakke mu mutwe musooke mugiwulya bulungi nnyo. Njala tegeeza judicial system ekulirwa Chief Justice Wenyidoro ntegeeze mukulu Simon Byabakama akulya Electoral Commission n'omulamuzi eyabadde musango Nalukoola. Ebiseera bisinga wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ngo yambe ekkiriza lwaki. Mwenda Bannayuganda abali mu Uganda naddala abantu b'e Kawempe njagala bategeeza nti saagala mugwe mu katego ka Museveni. Honorable Nalukoola wonna woli manyoli oli Saudi Arabia saagala ogwe mu katego ka Museveni manyira watewakaguddemu wakavuddemu dda lwaki. Mbasomesezza ekintu kino njagadde lwaliro nkibaddemu. Museveni akozesa enkola nnyingi nnyo naye alina enkola z'akozesa embagiyita psychological warfare. Psychological warfare Museveni asobola okukola ekintu okukulumya n'akumenyaamenya ngo akikoze n'okitunulamu ng'olaba akujooze ng'olaba tolina kyogenda mukola kati n'akumenyaamenya emotionally psychologically n'ogamba ye kisiva ku kintu kino. Enkola agikozesa nnyo kati mu nkola ey'olwaleero gye baasazizaamu okulonda kwa Nalukoola babeera balowooza nti balumizza Kyagulanyi balumizza National Platform abantu naye tebalumizza ffe beerumizza lwaki. One, bw'osazaamu okulonda kwa Nalukoola ng'obeesinga ku mateeka ge wakozesezza amateeka tetega supportinga bye wasazeewo byonna biba bya kiyaayi. Wagambye abantu bangi tebalonda bali 16,000 n'obugwamu nga n'ennambi yennyini teyalonda. Obujulizi tulina bwe sigenda kuzannya n'olw'obudde n'ennambi yalonda. Okitegeera bulungi nnyo. Obujulizi tulina nga mukennyini mu mwakuba abantu. Ompulira bulungi nnyo. Obudde bw'ogambye nti ojjeyo Nalukoola constitution tekkiriza kulondawo omuntu mulala. Ito commission yage teyina ssente. Kati kino kye mukola mukikola nga mulowooza mwagala kulumya Nalukoola bakulumya National Platform temulumya ffe wabula ate muwongera kuteeka bukyayi ku kibiina kya National Labourers Movement across the country. Okusinziira ku intelligence gye nnina n'abantu ba NRM across the globe ne mu Uganda mwennyini they are so disappointed. Omulamuzi yasaze omusango guno Nyando Yosoferi ekikolwa kyewawadde mukozi wo akikole nti asazemu ku Nalukoola tekyalumye Nalukoola tekyalumye abantu b'e Kawempe ate kyalumye nnyo abantu ba NRM abali ebweru n'abali e Kampala. Era kiyinza okukubeerera ekizibu nnyo okuddamu okulowooza nti ogenda kufuna abantu. Ekyo nkikulakuddeko ng'obudde bukyali. Nze nfunye wano amasimu ne information ekuva mu bitundu by'enjawulo eby'ensi n'eggwanga mu Uganda ng'abantu bali so disappointed n'engeri gye mukwatamu amateeka n'engeri gye muvurugamu emisango era ne bagamba kati bwe tubanga ffe aba tugenda mu kalulu nga Museveni akola bino akalulu akajja ate alwanyisa protest vote anaamatiza ati abantu balina right kwerwanako nga bbi akalulu. Museveni oli aba NRM bagambye ne bano abasajja basoma lunaku ki omusajja yawangula akawutani batosobola kawangula naye ate mukozeseza ebintu by'ekisiwo nga n'amateeka ge mukozesa mafu
okujjayo Nalukoola muba muyamba NRM bamusuula NRM ekivunula kiri nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'ozika ng'oyambe muyambe ekkiriza gwe ne bw'osanga wa NRM musazino mukwate mubuuze ku bintu bya Nalukoola agenda kukuwemula ekyokulabirako omulamuzi omusawo yalusalidde ku email ne bagisoma busomi si bwe kiri nti katutugenze muwala wa Kigongo Nambi bamukozesanga kapiira si yawangudde omusango tekulonda kudibwe bwe walabyeko ng'akola any kind of celebrations nkubuuza wano mbuuza Museveni walabyeko Nambi gomwatola mu kooti ng'akoze celebrations no walabyeko abantu b'ekawempe ba NRM nga bakoze celebration nti Nambi awangudde Nalukoola walabyeko celebration ya NRM yonna mu kawempe oba ikenyini ne yawo omusango olabyeko ng'akola celebration oba ina public statement kyakoze no kubanga ekintu kimwakoze kyayongedde kuziika NRM mu kalulu kano ketugendamu n'olw'ensonga eyo kati ffe bwe tugamba tugenda mu kalulu nga tugenda kukozesa protestive vote kitegeeza tufuna legitimacy nti ne mu kkooti tetwagala kutuuka kubanga abalamuzi be bamu be bagenda okukola kye bakoze mu musango gwa Nalukoola lwaki tutuuka mu kkooti nga protestive vote weeri ate gye mulwanyisa gwe genda obuuza aba NRM essaawa zino bakunnyonnyola ekintu kya Nalukoola n'omusengere gye bagusazemu bagenda kugamba abasajja batuwonoona abasajja boonoonya obulu bwaffe era buli kimu mweyamanda mu mbugo ate mulinga abazannyira Nuupu mupiira kati mbategeezezza mujja kitegera lwaki embaata enywa amazzi n'etambula mpola ate esigala eweekeera kati kyo mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo katugende ku nsonga zino ziri ntono nnyo ku bintu by'ekawempe Museveni akwata ejjinja n'akuwa mu kyasa kawulire kinaavaamu bino njagala mbiteekeko nnyo essira kuba byadde basuubira wano akuteba Eddie Mutwe akuteba Noah Mutwe akirewo kivumbi tiimu ya president yonna n'asuubira tugenda kuvaayo tuwekalakaase tewali kyavaayo yabadde era alina okukozesa eppeesa lyerimu ajjeyo Nalukoola alabo beekawempe wasibukayo olutalo abantu bazibu nnyo bamugabe bugambe nti affe tugende mu kalulu tugenda kakubyawo mirundi 10 ku kali ke twawa Nalukoola kati na kino kimushooke nga kyabadde abaze nti abantu bagenda kwekalakaasa abantu basigadde bali silent Nyando Yosoferi omuganda omumanyi omuganda mugoyo ogulya ne gukusiiwula emimwa simanyi oba oluganda olumanyi Nyando Yosoferi abaganda mugoyo omugoyo ogulya nga nago bekusiiwula emimwa ate omugoyo ogumanyi kanga okunnyonnyole okwata lumondo waffe omuganda oba omusoga oba omunyolo kye bayita sweet potato n'ofumba ebijanjala byo bw'omala obifumba ng'era omuno ofumbye n'obigattamu n'obigoya n'obiyiterekako ogwo tuyita omugoyo kati bw'oba olya emmere eyo ogirya kuno okumimwa esigalako n'ekusiiwula emimwa oyo gwe bayita omuganda mugoyo ogulya nga bwekusiiwula emimwa kati mukulu oli mukusiiwuuka mimwa abaganda tobamanyi okoze buli kimu oyagala basituke baganye akekawempe okasazizaamu wabula bagugera ekigambo kimu ti ffe munnaffe tukulinze kuggulawo ndi wano mukaddemu tugenda kamwa tayimu za 100 okitegedde oba wakozeewo ki tewali ekyo mukitegedde bulungi yabadde alooza ekawempe bagenda kuvayo sipaaka bakole kye baagala nowhere kati ekya sipaaka mukitegedde yabadde ayagala okukozesa ekintu ky'ekawempe okutamisa abantu akalulu nti ebyokola tebiri makulu ne batulonda era mu kkooti yalinayo abantu be era tetulina kye tugenda kukola akalulu bagenda kabba era akozese kkooti kati ekyo kyekimu ku ziri tekiniki zakozeseza psychological warfare atamisa abantu akalulu naye abantu bakugambye ffe twetaaga akalulu ako tugenda kaddamu ati ene cost tujja kakuba kati nakino ekyokutamisa abantu akalulu nakyo alaba nakyo tekimukoledde abantu beepika bubipisi nti tugenda kagendamu mpaka kuwulira bubi nakyo tekimukoledde okitegedde bulungi nnyo enkola eyokusatu gyeyagadde afune mu kintu kino yabadde ayagala ateekewo asazeemu okulonda kuno akikozese nga tekiniki ze eza diversion okudivertinga abantu okubajja ku bintu bya embassy ya Germany okubajja ku bya Eddie Mutwe nebyo buli kimu kyonna abantu bakonsentrate ku kino
abantu bakibaddeko just hours ne bakivaako bakirinze bulinzi. So kati zino zonna techniques ze yadataddewo zonna zimufiiridde kubanga tasobodde kuzifunamu nga wabadde akitegeera. Ndowooza otegedde tuwandikula ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Ekyo kitegedde bulungi nnyo. So kati ku nsonga y'akaluka Kawempe ko Kanso Nalukoola waddemba okukola apiiru naye Kanso Nalukoola kyenjagala osooka otegeere mu kino omuntu bw'ali asereza Museveni abaako emmandu emulinya n'ayogera n'ebyama babyogera. Omuntu bw'ali asereza Museveni n'ebyama bya Museveni abyogera ng'ensi tekoze ekitetegedde. Kati omulalu omu azze n'ayogera ku social media girwaki mumwogera lubaale w'omulamu tebamusamirira. Lubaale w'omulamu tebamusamirira. Njagala muwulirize statement zino, statement z'omuvubuka ono muziwulira bulungi nnyo. Abo wabino wamanga byalina okukola okusigala mu Parliament. Bw'abakkiriza obaagaane alina okwambala ekikookolo. Alina okufuna kimasika awo oba ekikutiya kikiro 10 bakimwambaze agenda asinkane gye n'Omuseveni. Okusigala mu Parliament ye. Kubanga kati wano kikulaze petition ebbanga lyevugidde mu kooti zibadde ennaku mbale bagifikisinze mangu. Omuntu yomu n'agamba nti Nalukoola aba ayagala okulitaininga position ye agenda alabe speaker Anita Amongi amwegayirire. Kati ono yomu ku ba state agents bw'aba akugambye ekintu kitegeeza nti aspininze ebyama bijja bikubye ku mmeeza. Kati Honorable Nalukoola wenjagala otegeerere bani abadde mu musango gwera obadde olwana naani ngenda kukusaba muteekeyo appeal mu kooti eddako. Appeal eyo bagisala mu within 3 weeks ku 4 weeks ne bakola judgment. Towooza ani ali emabega w'ekintu ekyo. Honorable Nalukoola nkusaba either this week muteekeyo appeal. Appeal bakuwa judgment within the 3 to 4 weeks. Kitegeeza tolwana na Nambi olwana na Museveni kennyini na Anita Amongi abantu aba babiri. 1. Waliwo abantu abali mu Parliament nga n'emisango gyabe giri mu kooti ekisale kyabagenda kimalako. Lwaki gwe Nalukoola yakajja emyezi 2 omusango baguvugidde mu mwezi gumu ne wiiki 2 ne bagusalawo ne gugguka. Kutola waliwo ekitakwatagana ono omutembeyi wa government akugambye either genda wetonderani Anita Amongi oba oyambale ekikuti ogende wa Museveni. Kitegeeza bodiringa nabo bade tomayika tobategedde. Kati ngenda kukusaba genda okola apiiru wabula duration oba time ya apiiru singa bagiddusa negenda mu wiiki 3 ku mwezi ne bakola ruling nga bagenda na kiri kya kooti ya wansi kyesaze tegeera butegezi bodiringa nabo nefe ekyo si ekikulu kiri nti bonna kibabala tebagenda kumalako nakyo kubanga abantu bakambwe mukko. Sigenda kuwanvuya nnyo mboozi ye Kawempe ekyo mukitegedde mu kinjagaza bategeeza. Tugenze ku kirala tubadde ku psychological warfare. Lwaki tekimukoledde ekya psychological warfare okujjayo Nalukoola? 1. Bagenza okukola kye tuyita okunoonyereza ku ground ye Kawempe yonna nga tekuli muntu n'omu wadde amenye simutima bula bakambwe yo bagambye tubalinze wano mu kulonda. Kati kiyabadde asuubira nakyo ne kimufaako mu psychological warfare. Eri abagambe ffe tetugenda kudda mu kalu abe batono nnyo era omubuuza lwaki tugenda kudda mu kuti andi ne bwe tukalonda batubba ng'omanyi oyo akyali mu katiba k'ono aka psychological warfare eyo tetugenda gendayo. Tugenze ku kye tuyita fear. Museveni yaloozinga credibility n'aloozinga okwagala kw'abantu. Asigazze ekintu kimu bakiyita fear ekyokuliyetinga fear. Fear gikuliyetinga atya? 1. Asooka n'akwata abantu n'abawamba n'abatulugunya abala n'abatta. Mwabadde muga tugenda kukkiriza tuwamba bye tubivuddemu biki. Kati bw'amala ekyo n'adeployinga amagye n'emmundu n'emmamba. Kati mumanyi abantu bakaddeide yawera mu kibuga muti nze sisobola kugenda mu kibuga abasajja badeployinze balese mamba balese emmundu ezikuba ennyonyi n'ennyonyi si mu bbanga zeetooloola.
ekyo kibayita fear, okuleetinga fear. Kati ye kino akikola okuleetaaga motoka aganene gatanka mamba okudeployinga amagye okuleetinga fear. The moment omuntu atandika okukuleetinga mu fear notandika okutya, you already abamaze okusikowalinga. Lwaki akuleetinga fear kubanga ye option gy'asigazizza. Tosobola kukwata tanka n'ogireta mu Kampala ogenda gikozesa ki mu Kampala ogenda gikozesa otya. Nolete mundu ezikuba ennyonyi mu Kampala ogenda zikozesa otya. Nolete emundu ezikuba ebweru w'eggwanga ogenda zikozesa otya. Nolete ennyonyi ozitedde mu bwengula wa Kampala ogenda zikozesa otya. Tosobola. Naye abipaakingawo ng'akuleetinga fear. Bano bakaddeeyidde abeera mu kibuga. Nze sigenda mu kibuga kiri mu kibuga. Obusajja budeployinza okuva ensangi, budeployinza okuva ebombo, simanyi okuva ejjinja, nze nga ngendeyo, bakuba emigo. Kati such people bibamuzannyira emizannyo gy'egyo egy'okuteeka fear mu bantu. Nti nze sobola kugendayo naye ng'omubuuza technically ng'osuubire nti omusajja asobola okukwata munakuba omuntu civilian nga tena kyako tekuba ne mateeka tekikkirizibwa. So namutegedde bulungi nnyo nti nakino akikozesa ekya fear. Kati awo njagadde tuveewo tugende ku nsonga endala nakyo kibategeezeza bulungi nnyo. Alright. Njala tegeeza abantu be Kampala Mukono wa Kiso. Naye nga sinagenda yeeyo Kampala Mukono wa Kiso. Ensala y'omulamuzi mwagiwulidde. Mujjukira nti president yali ataddeyo okuwaba musango, omusango n'aguza mu kkooti y'abantu akalulu akawedde. Precedence omulamuzi kweyimiriddeko n'agamba nti abantu 16 tebalonda kisasamu okulonda. Jjukira akalulu akawedde Kampala Mukono wa Kiso n'Entebbe ebyokulonda ebyava mu kalulu ka president tebyalangirirwa. Lwaki? Kubanga byali bigenda kuba Museveni n'enkoona enjwe. Mbajjukiza mu kalulu akawedde akabbira mugumu Kampala Mukono Entebbe wa Kiso ebyava mu kulonda president byalangirirwa. Lwaki? Kati atano presidency gyakozesezza ate okulangirira ki okujjayo na lukoola. Kati bano beerabira nti abantu tebategeera, abantu bategeera bulungi nnyo. Kati katugende wa Simon Babakama. Njalo tegeza bana Uganda mwenna mugende mwewandiise, mugende mukebere ne kala z'abalonzi. Lwaki? Buli lunaku nfuna abantu basukka mu 10 nga beemulugunya ku nsonga eno eruwa. Mu bitundu bye Kampala Mukono wa Kiso Electoral Commission bayina ekikola kibakola kagendere ng'omukadde akogga. Babuzaabuza abalonzi ne babajja mu bifo balondera ne batwala mu bifo ebirala gye batalondera nga tebabategeezezzaako. Etteeka lisoma nti omuntu yennyini omulonzi yalina okutwala obuvunaanyizibwa okukyusa waalondera n'ateeka mu kifo ekirala waakola ki wayagala alondere. Wabula Electoral Commission ekola ekintu kye bayita misplacing of voters location. Simon Byabakama kuno kwoli. Mukono Kampala Entebbe wa Kiso 60% of voting locations mwazi misplacing nga temutegezezzaako ba voters. Wetwogera abantu bangi nnyo Mukono Kampala Mukono wa Kiso bagenda okutuuka okwebuuza we babadde balonda ku polling station nga bagamba ate kati wano wavaawo simanyi oligiri bakuteeka gindi genda okebera egindi. Kino bakikola mu Kampala Mukono wa Kiso ne kigendera ddala mpaka mu Buganda ne Busoga ewatali bulalu bwa Museveni. Bagamba ogenda tukola okulondwa atandika okwenoonya wolonda nga toliwo nga bakusindise nti kati genda ekawempe, genda e Mukono, genda egindi. Obusungu bukwatuga yenfaaki obudde bugenda okuziba okunoonya wolonda nga obudde kubajja kutukuba genti ate wano si woyina okulondera tuli waawo. Kati kana akakodyo mukulu Nyando Yoseferi ne Simon Bakama before nga temunnasiriwaza ggwanga tugenda mu kalulu twagala bategeeza kino kye mukola kiri suicide ate kiri invid kiriko n'obujulizi abantu bajja kuleeta obujulizi obugenda basiba. Mukulu Simon Bakama, with immediate effect please let the voters to exercise their rights. Why do you transfer voters from their known voting location to other areas without their notice? Simon Bakama, why do you transfer voters from their known voting location to unknown locations? Why? It's because it's an hidden tactic of delaying and confusing voters because you fear that your boss is going to be finished come 2026.
in all polling stations in Buganda and in Busoga. So njala tegeza mwana bana Uganda mugende mukebere nkala za balonzi mwewandise mumanyi omulonda kubanga tukizudde nti bano bakozesa system eyokukyusa abalonzi nabajja balina okulonda babatwala bitundu biranga tebategedde kati gojjagenda kunako olw'okulonda otuukewo bagambe munnange tolondera wano bakubule boyina okulonda nga it's too late ekyo mukitegedde bulungi nnyo era njagadde bategeeza awutuvuddewo kunaku olwe Sunday nakola special video kweri ku YouTube nali mu t-shirt ya mikono miwanvu nga ya green wanirike ekipapi nembagamba information gina bagamba abantu abalya enyama abalya sausages n'abalya minced meat mwegendereze bobo yagala okumanya ebbeeyi ya sausage entuufu ne minced meat entuufu ne kilo y'ennyama entuufu tandika okwebuuza lwaki kati sausage ziri katale nga ziri very cheap lwaki ennyama bitundu ebimu eri cheap ne minced meat ali cheap. One, najja ne bagamba ku Sunday nti Salim Saleh George akanda nako alina fact ziringa tocha chambers bili zenaka confirminga tocha chamber atenga slaughter machine eri kona eri actually P-Barracks kona Clark eno bayina ekyuma ekisa abantu ne kibafuula obuwunga oba ennyama y'obuwunga eno bajiguza abalunda ebyennyanja abalunda goonya abakola sausage n'abakola ebirala ekyo gye kiri akiwakanya nagesira buzibu osobola kiwakanya bwe malo bategeeza Barracks eyo eyakyoli P kona Clark ndi wano bategeeza nenna mu nkekeera yennyini mu factory z'omusajja ono mu underground nayo waliyo slaughter machine oba tocha chamber n'ebyuma ebisa abantu n'abakola kino kyembagambye era abantu abasaasaanya mu ngeri ekyo bakikola batya bakikola okendeeza abaana b'enkyukakyuka naddala abaana bali mu Buganda mu Busoga ne Mamboka ewatali buwagizi bwa Museveni. So kati gwe nawulira information ng'owulira nti ekupazolinga mu bwongo obwo saagala kuwa kutegera kwa njawulo kubeera tojja gitegera wabula bw'onoomala okufuna n'oli omuntu owokusatu owookubiri owookunanga akyogera ku lujja okutegeera kubanga ebyange tojja bitegeerera wabula kutegeeza gwe na Uganda soka webuze lwaki sausage enaku zino za layisi nnyo lwaki minced meat ya layisi n'ennyama egenda esala ebbeeyi gye mulya ne test mugyegendereze nnyo ne kala ya sausage ze mulya nazo muzegendereze nnyo gwe kwata original sausage ogigate ne sausage ezimu zoba osanze ku makubo ojja kutegeera lwaki byembagamba bituufu ng'ate n'abaana battibwa mu nkola eyo olw'ensonga eyo ekyo nakyo njagadde nkikugambe otegeere bulungi nnyo ensonga nga bw'etambula. Alright. Tugenda yo mbadde ngenda obbaka kuba wensookera eddala kati ku nsonga ziri ze tubagambyeko eza Museveni okuvaayo okwekalakaasa okwetonda kansooke mbaweeko wano okusinziira ku intelligence yange. Nyando Yoseferi ne family ye balina ekintu kye bakola mu kimutategeera olw'enjala kibategeeza. Nyando Yoseferi ne family balina ekintu kye bakola kimutategeera kyekiriwa. Buli family member wa Museveni alina sector gy'akolamu perfectly nga mwe temunnagirowoozaako nti bagikola yeeruwa. Odrek Rwabwogo akola ku international relations ne marketing ne lobbying gy'emirimu gy'akola. Mukazi wa Rwabwogo Patience yakwasaganya ab'enzikiriza bonna omuli abayisiraamu abakatoliki abalokole abaprotestanti bonna ye nti ye eyo sekita ye mukitegedde bulungi nnyo sekita ye oli Salim Saleh George akandwa nako
akwatagana na sekta ezirimu ati industry y'abayimbi, ezirimu ba money lenders, ezirimu ebyobulimi, ezirimu ebyobufuzi, ng'omulimu gwe gwakukakanya bantu abo abandi badde bavaayo nga bali mu sectors ezo ye daba controllingira awo gwe mulimu gwe. Mufunye bulungi kati didigi omulimu gwe gwa kumakinga sure nti providing security akabinja kano n'okujjawo buli threat yonna ekwasaganya ku family yaabwe oba munfuna kati bano ba Andrew Mwenda ye akwasaganya media na propaganda na ku protecting a family mu media. Andrew Mwenda mutegedde bulungi Kahanga Muhanga n'ayambako mutabani we Muhoozi mu bikolobero by'okutulugunya n'okutta abantu. Mutegedde bulungi nnyo kati balina ba agents baabwe across the globe bonna baakabano tebakyakosa abantu batali baakabano balina amanya ag'enjawulo ge beetuuma. Kati gonzo kuzoyagala indigenous kumbo lina Munyarwanda batambula bakola seminars balobinga bakola buli kimunga mwete mumanyi abazanyira emizannyo egyo. Kati yensonga lwaki nti ono yazze okwetonda naye ng'okwetonda kwe yazze okukola kwabadde kwa makoye kansaamu. Wulira ekitongole eky'amawanga amagatte ekya United Nations n'abamu abawanyando amagezi bali ku international level bamugamba it's high time oveeyo weetondere bannayuganda kubanga ensi gyeraga tetulabayo waliyo akatabanguko. Kati olw'okuba nti Nyando Yosoli gwe boogera naye karakita ze tebazimanyi balowooza boogera n'omuntu ategeera. 1 Nyando Yosoferi Munyarwanda 001 owakabano alina arrogance. 2 Nyando Yosoferi alina hatred eri bannayuganda nga si baganda bokka. 3 Nyando Yosoferi alina ka pride okwewulira oku yewulire sajja ye tafukamira tamenyeka. Bana bali ku international level na bali ku loko kibanatanekere tibana ezo information gye nkuwadde ku wakabano 9991 tebamanyi characters ze. 2 alina ka pride n'ensaako ye tamenyeka. 3 teyeetonda tatuukiriza ndagaano. Kati abamu ku banene ku mutenda gw'ensi omugamba nti vaayo weetonde. Kati bamutayaddewo platform okwetonda nga bamuwadde n'ebintu by'alina okukola naye ye nga ye Nyandwe tasobola bikola. Lwaki? 1 ekisookera ddala Nyando Yosoferi aswala nnyo okugenda ku bigere bye mbu yeetondera abantu. Tasobola kikola wabula kye yakoze kwe kujja n'ekiwandiiko ekyo akisome busomi naye nga tataddeeko bikolwa ebyadde bimugambiddwa okukolebwa. Mwenna amanyi history w'abadictators mu nsi yonna abarepentings ne babasonyiwa bagenda okujja okukola ekikolwa ky'okwetonda ng'already bamaze okuba nti ebimu ku bibadde bigenda obavunaanyisa n'okubakyayisa babyetondedde era bikoze public ebirabye oba bivuddemu. Nyandwe tannabaako kintu kyonna kiyakoze. 1 tosobola kungamba nti ojja okwetonda wetondera Abaganda nga mutabani wo akyaga abantu bagenda basomesa Olunyankole, mutabani wo akyawamba, Salimu Sale akyateeka abantu mbyuma n'abafuula ennyama bakyatta, oli mukubba bululu, oli mukunalifayinga abakulembeze baliyo, Abaganda bennyini obatta, Ssaabasajja Kabaka ali mu lusuubo, buli omu omukozi kyeyagala okukola abantu babagoba ku mataka. Kati ye kyeyakoze mu sisitimu yeere eya appliedness kanzijja nkisome nina enkwezengezange ezijja kifuula legit. Kanzijja nkisome nina enkwezengezange zigenda kifuula legit zikipuushinge.
kwe kujja asome ekipapula ekyo nenga yabadde takimiininga takimiininga yasomye kusoma ekintu nenga ebikola bibadde mu instructions okukola tasobola bikola. Museveni ndi wano kutegeeza teri muntu asobola kusomya mu Uganda. No one can forgive you. No one can forgive you. Yourself, your wife, your children, your grandchildren, including your family, entire family. No one will forgive you. As I've mentioned in the beginning that Baganda, we are like the food known as Mogoyo, which is a mix of sweet potato and beans. So no one can forgive you. Tetusobola kusonyiwa ku bikolwa by'okyatukola ne by'otukola. Ate si fe Baganda bokka. Abakaramoja as well, mu Northern Uganda as well, mu West as well, buli muntu yenna akulinako ekko. Tolina ngeri gy'ogenda kuwonyaamu family n'abaana bo. The only first phase gy'olina okukola nga nti nze ne family yange tusoose tuzzeeko ebbali. Bannayuganda musooke mudde mu ntebe yammwe. Then I can talk. Naye ng'okyatudde mu ntebe ojja n'osoma ebipapula eby'ekisiru kitegeeza nti gwe kennyini weebuzaabuza ng'afukaanaaba teri asobola kukusonyiwa. N'omulambo gwo teguliziikibwa mu Buganda kino nkikugamba. N'ettaka ly'ogamba lwaki toliweegulira tolisobola ddibeerako ekyo nakyo tukikugamba kubanga olina okuddizibwa ewammwe. Olaba n'emmentawo Nyerere yeetonda ku bikolwa bye yakola n'abyogera kati gw'ogamba otya mu weetonda ng'osomye ekipapula ng'okudaalira Abaganda. Moreover osomye ekipapula totunuddemu eye contacts z'abantu bw'adressinga. You just reading a statement. Tekivudde mu mutima gwo. When someone is repenting or request for forgiveness, he usually look into people's eye contact. Abantu bategera kichu ne body language, but you and your wife mutunde kutwapula mu kisoma oli ataddeko galubindi bwati nawe otaddeko amaaso ne n'abawandikidde nabo badde advice bali bati nolowooza nti abantu bategera basiru. One, history doesn't favor you. During the 80s, there are so many ways which were created by the former past leaders to create peace in Uganda. Meetings were held in different East African countries. Which meetings you attended? But during the meetings, people are discussing peace means for you are instructing your fighters to continue fighting. So the same Museveni who doesn't change. Now he came out that he's apologized to Ugandans, mostly Baganda and other tribes in Uganda. But he didn't confess. He's not willing to leave power. He's still kidnapping people, torturing them, stealing the government's funds and doing whatever he wants to do. So what kind of apology is that? Na ye fetukimenti ba agent we bagenda kuvaayo okotali ko ganti fetukiriza apologies ekyo kikyama. Encha yegenda okuba topic of discussion mu open roof. Buli muntu ko bakola ekikolobero ogenda kyogera. Bakikola ku mwana wo mukazi wo kwani takali obatali bakola encha ngenda ba open okustegeeza omusajjo nti apology tujagala. Kati wenjagala bategeeza ekigambo kino mutegere nti ba agent bagenda kukola ekintu ekyo. Njagala ulize bulungi nnyo ono omu kuba agent be ayogedde ekigambo ekyo. Yali roddawa. All right. Ono yempuuga ne mapuuga. Njagala ulize statement yakoze temugenda njagala ulize statement nti ye nga ye n'Abaganda bandirize ekiteeso kye kyo kinjagala osooka owulire. No, wulira. Bano ba agenti be wulira. Ngeri kumweza wanyinimu tujaniriza
ompulidde bulungi nnyo nkugabe bano ba agency be bagenda kujja balegitimizinge apology ya Museveni saagala ogobere ebigawo byayongeddeko jaga nti ye family ye nenge ya n'Obuganda nge yalikola omukulembeze mu Buganda w'ekitiibwa ensonga ya Museveni bajjaniriza nza mutegeera kansoke nkaddemu kawule bulungi nnyo olwo otegere bana basajja enkwezenge ziri mu nsuulira mbotojandiza. The moment you accept nti ojandiza, additional statement is what is meaning. The first statement that you accept his apology, the additional statement doesn't make any kind of sense. So, sagala more statement is ayongedeko. The moment you accept that you accept Museveni's apology, any other additional statement, that is nonsense. You accept it because we know oli agent we. Zamutegedde bulungi nnyo ekyo mukitegedde bulungi nnyo namucho mukitegedde. Kati awusagala baluisaawo 1. Museveni gwenjogerako ebikola byali mu kola essaawa zino. Kambazeeyo ko katono. Muli omusajja gwe tudiringa naye mu 96 nga yakajja. Ebintu ebyamutwala mu nsiko okulwanisa banne be yatta n'atugumbula byali mu ulira. Museveni yali alayira ng'emirambo gy'abantu mu bitundu ebimu babuuka mibuuke kubanga olutalo lwali lwakaggwa ate nga tewannabeerawo nteekateeka ya kugiggyawo. Wadde okutya kwali kungi bannayuganda baabuuka emirambo okujaguza okulayira kwa Museveni naye ebyafaayo biraga nti essanyu eryo lyali liva ku bulumi obw'emyaka egiwera bannayuganda bwe bali balina gamba ng'obukambwe bw'ab'ebyokwerinda omwali okuwamba abantu okwekyoyonoonere okusibibwa mu makomera nga teri kuwozesebwa oba obwenkanya amagye okubba ebintu by'abantu nga teri akuba ku nsoloboto obusosoze mu mawanga bwali bungi obwannakyemalira saako ebikolwa ebirala ebityoboola eddembe ly'obuntu. Museveni wadde bangi bamutegera yeesoze ensiko z'eruweero yali amaze ebbanga mu byobufuzi bya Uganda ne Tanzania okuviira ddala ng'akyali muyizi ku ssettendekero wa University of Dar es Salaam e Tanzania gye yasomera ebyafaayo n'ebyobufuzi. Eno Museveni yatandikawo ekisinde kya University Students African Revolutionary Front USAF n'oluvannyuma abayizi bano ne beeyunga ku Frelimo Museveni gye yafunira okutendekebwa okw'amagye. Wakati wa 1971 ne 1973 Museveni ne banne bagonjawo akabinja akagambibwa okubaako ekiyekera akayitibwa Front for National Salvation oba FRONASA ng'ali e Tanzania. Museveni ng'ali wamu ne Julius Nyerere anokolwayo mu lutalo olwayambako Obote okuggyako Amin. Ate mu 1980 Museveni yakomawo mu Uganda n'asiisira mu bukiikaddyo bw'eggwanga olwo nno kwe kutandikawo ekisinde kye yatuuma Movement for the Struggle for Political Rights so nga ate abalala baali bakiyita the Popular Resistance Army. Ezimu ku nsonga ezaali ku mwanjo kwali kubba bululu. Omukutu gw'ebyafaayo ogwa Wikipedia gulaga nti ekibinja kya Popular Resistance Army kyakwatagana n'ekibinja kya Yusuf Lule ekya Uganda Freedom Fighters ne bagunjawo National Resistance Army eggye lyalwana olutalo okutuusa we baawangula ne lyeyubula okufuuka ekibiina ekya National Resistance Movement. The National Resistance Movement, I think, is a clear-headed movement with clear objectives and with good membership. Nkakudiremu akawulire before nga sinakaddamu kazanya mpuliriza bulungi nnyo. Andrew Mwenda, Romushana, Basajja Biwempe, Muhoozi Kanyerugaba, Chris Busiru, kubanda mwanisa Chris Magezi ne Chris Busiru, Semwai Eso ne Polisi Saako Kijambia Christopher Damolina.
Mubadde mugamba nti mu Kampala mukono wa Kiso mulimu ebinja by'abayeekera ebitema n'okutta abantu. Kambuulire eggwanga nze omwoyo gwali gwannaddiba nga bannyabo ne bassebo. Ekitongole kya Crime Intelligence ekikulira Christopher Damulira, ekitongole kya International Security Organization ekya ISO n'ekya CMI Chieftains of Military Intelligence bo bennyini mu structure za ghetto mwe baakutte ne baaminga buli mwana yenna gwe baali ku lootinga mu ghettos balina emmundu balina n'amajambiya. Christopher Damulira, CMI, ISO and ESO. I'm here to inform the public and even international community that Museveni, his son Muhoozi, via their security agencies or spy networks or agencies, including CMI, ISO, and Crime Intelligence, which is led by Christopher Damulira. Remember Christopher Damulira, he was the person, or is the person who created the ghetto structures. As we speak right now, Christopher Damulira, on the instructions of Muhoozi and Museveni, he was instructed to arm all of his ghetto structures, which he created himself. Those boys are armed with guns across Kampala, Mukono wa Kiso. So whatever they coming out to blackmail or to link NUP or national platform, including President Kyagulanyi Ssentamu, that they are among the people who affiliated those groups. Those groups are trained, armed, funded by Christopher Damulira, CMI Muhoozi. So let the world know that Museveni, he had been using his old political tactics of blackmailing his opponents so that he can put them in communicado. For him, he continue with his rule. So, njala tegeze Christopher Damulira kuno kwoli ku kijambiya. Eno information ejenfulumya tomusobola gifulumya ku TV za Uganda keberewa. Nze ndi naddibanga 24/7. Christopher Damulira, ekitongole kya CMI, ekya ISO, Muhoozi ne Museveni. Mweke nyini mwakamba Christopher Damulira kuletinga ghetto structures. Abaana bano balina pisto, balina emmundu, balina amajambiya. Waliwo ne incidences zatuuseewo abaana bakubiddwa amasasi nga abaana ba ghetto bajjako ensimbi ninga ekigambo ekintu kino bakikola nga basinziira ku mundu zibamuwadde okukola ebikolo byo mu Kampala Mukono wa Kiso. Then muve mutandika okukola profile nti ebintu ebyo n'obu yebikola enkya open roof discussion issues ziyezi abantu bagenda okuba masimu abasinzira mu ghetto bagenda kwogera abantu abayine mundu bemwaziwa. Addition on that, buli muntu agenda ku exposingibwa. So tukoye enkwe eyo already fashion model of blackmail and propaganda must stop. Christopher Damulira kuno kwoli, Muhoozi kwoli, Sale kwoli, Museveni kwoli, ISO kwe muli, ne SFC kwe muli. Mweke nyini mwa aminza abaana ba ghetto, aba ghetto structures mawadde mundu pisto ne AK47 zibakozesa ekiro okutulugunya n'okunyaga abantu. Bujulizi webuli tujja buteeka ku media. Kate kanzireyo wano. Kanzireyo wano. Bino simu gati byebalwanya. Ulira. Museveni yali alayira ng'emirambo gy'abantu mu bitundu ebimu babuuka mibuuke kubanga olutalo lwali lwakaggwa ate nga tewannabeerawo nteekateeka ya kugiggyawo. Wadde okutya kwali kungi, bannayuganda baabuuka emirambo okujaguza okulayira kwa Museveni, naye ebyafaayo biraga nti essanyu eryo lyali liva ku bulumi obw'emyaka egiwera bannayuganda bwe bali balina, gamba ng'obukambwe bw'ab'ebyokwerinda, omwali okuwamba abantu okwekyoyonoonere, okusibibwa mu makomera nga teri kuwozesebwa oba obwenkanya, amagye okubba ebintu by'abantu nga teri akuba ku nsolobotto, obusosoze mu mawanga bwali bungi, obwannakyemalira, saako ebikolwa ebirala ebityoboola eddembe ly'obuntu. Sorry, you have limited time. I just want to remind Ugandans that whatever Museveni is doing right now, we are ahead of him. We are ahead of him. So that style of blackmail propaganda
against his opponents must stop with immediate effect. We know the people behind all these tricks is Christopher Damolira and his group. Awusagala tulwewo nawo njagala tukole kituveewo kubanga nazze kudibaga leero mu video zenkola kati za kudibaga bulungi nnyo. Tugenze maaso. Kati banyabo ne basebo awo katuveewo. Mujjukira nga Nwana n'Empuuga okuva mu 2022 abali mugomo okutuuka olwaleero. Nembagamba ebintu byonna ebibaze bakola. Buli wabaalewo okulonda Mpuuga yeeyubulira mu kintu ekirala. Buli wabaalewo okulonda Mpuuga yeeyubulira mu kintu ekirala. Abadde bakikubira muze mu kiraba. Buli wabaalewo okulonda Mpuuga bamu instructinga okweyubula okuyuza. Bakikozesa emirundi ebiri. Bakozesa Mpuuga opposition eno lumu ebeeramu abantu bali serious. Kati abo bataddemu okwawulamu bwe baawukana bakuliyetinga vacuum oba space ne musigala mu system y'okukaana n'okweyawulamu ye Museveni ng'ayisawo ebibye. Kati this time around mwandibadde mu mpebi muli mwange basajja mwandibadde mu mpebi muli byammwe emuli byange. Kubanga the first mission ya Mpuuga yali yakuyuza mu kibiina kya National Platform. Chola Museveni yagamba come 2021 tuwajja kuba opposition nga amazo kitegeera nti Mpuuga amazo okukola buli kimu kyayagala. Neŋŋamba olimba. Muze emyaka 2 mabega akatambi Mpuuga zayuza opposition. Buli wabawo okulonda ng'ajja akyusa ng'ayuza. Lwajja okulonda ng'akyusa ng'ayuza mpaka bwe ngagamba nze ngenda kuba Mpuuga mufiireko. Kati okumanya Mpuuga musajja mubi. Bwe mala omulemese yateeka sente nyingi nnyo mu kunwanyisa. Nga ne bakomredi bennyini babawadde sente okulwanyisa Lumbuye. N'olwaliro abamu bakyakikola balemerayo naye nze nsigala ku mazima. Yasooka n'atunda ba MP bonna kati ba MP batya okuvaayo. N'atandika okukola propaganda blackmail okuloba Kyagulanyi Ssentamu National Platform. Propaganda n'agaana okukola. N'ateekawo Dealers Alliance. Dealers Alliance yafudde n'okuzika ne kuggwa. Kati Dealers Alliance bwe yafudde yabadde alina kukola ki? Dealers Alliance bwe yafudde yabadde badde balina omuwa ekibiina. Ladies and gentlemen, Museveni alina 47 well-registered small political parties. 47 well-registered political parties. 47. Ajjayo bujja kabiina nga akawa gwayagala amukolera omulimu gwe. N'akabiina ka dedire floor but dedire wali bakayitani dedire ba dedi. Dedire ferias. Akabinja ako nako ka Museveni. Naye nga nyiniko Gubali bakataddemu nyiniko alina erinnya bamuyita Apollo nga musajja oyo Munyoro era naye mukozi wa ISO yabadde akamanaginga Apollo linda kumala okulaba. Let me see here. Apollo musajja Munyoro nenga gayo oyo era badde mukozi wa ISO yabadde amanaginga ka political patako. Let me see one. Oh, 1 minute mupemu katono nnyo wano. Mpemu wana katono nnyo. Mpemu wana kati kapata ako kadedi ferias nanyiniko bamuyita Apollo na Bwongo NRM agent as well ISO agent who comes from Bunyoro. Yabadde nanyini ka political parties ka political party lakabadde ka registered bulungi nnyo. Kati Museveni ajjayo bujja bupatebwe n'abuteeka waawo okumuyamba kubanga tukubye parties bbiri zibadde za Mpuuga ntuzitta n'aziteeka ebbali kati kwe kumuwa kano. Kati ekigendwa kya kano kye ki? Wulira okumanya ba boy muyina amaanyi okumanya ekigoba Museveni takimanyi
spending the billions of money okusula Kyagulanyi agaanyi. Bakoze UPDF amendment bill nga bagitargetinga Kyagulanyi. Amendment bill mufuukidde akayinja mu ngatto. Tebakomye okwo ne bakola political party amendment bill ngetagetinga Kyagulanyi yagaanyi okukola. Nga bagamba nti Nuupu bate participating mu iPod bagenda jijja ko sente. Kyagulanyi bagamba tetwagala sente zammwe. Kati badde balina okukola kwe kufunda mapuuga ekibiina kino mbwakola layinsi n'ebibiina ebirala basobole okufuna abalonzi bafune ba MOP then bo bampuuga bagende batondewo iPod yani ya Museveni kubanga ekibaluma kufuna sente baligimetize Museveni amufule digiti nti basinkana kubanga the trick is Museveni asiga ekifaananyi ku international level nti si dictator nga akozesa nga akaba fledging nga ateekawo ba agenti be mu opposition ne bamuzanyira emizannyo era ne bastaginga democracy ne basinkana mu meeting ne beefane kati Museveni n'abaweereza abazungu n'abagamba mugamba nti ndi dictator era nwanyisa opposition kati oguninyoko nga abalaga munfunye bulungi nnyo. Museveni kyakola okuliyetinga iPod ne bu committee obulala staging abantu be abali mu opposition ne bakuŋŋaana n'afuna ebifaananyi ne boogera kati n'abafandinga kati bw'abafandinga bw'afuna ekifaananyi ng'akisindikira bazoba kati mugamba nti ndi dictator era nduddeko ffe tulina politically mature era we discuss about the future of Uganda era opposition tuli naye ku bifaananyi n'abisindikira bazo n'abuuza ogoninyoko n'abaga nti ono bano bendi nabo kati ekisinga omuluma nti omuzannyo ogwo gwennyini Robert Kyagulanyi Senta Mitembo Swaibu yagaana okubeera muzannyo gwa Museveni kati weewali okulya n'okkomba essowaani agamba lwaki omuvubuka ono andabisa. Mukategedde yensonga lwaki Museveni alwana okukola amateeka ago wacha musajja ono wacha andabisa. Njagala omuli mu opposition bonna mwenna abayinza okunyiiga saagala musooke munyiige. Njagala ovuga obwongo bw'obuzzeeyo. Dr. Paul Konge Semogere yamuteeka mu kazannyo keekamu n'ateekamu Dr. Sibana Kizito mu kazannyo keekamu Alhaji Santege Ssebaggala nawe omunoonyeza simulaba n'ateekamu Bampuuga Besigye yasindikanga ba delegates mu abala basayi Salwa Musumba Banandala Mafaabi n'abalala bonna bazibabeera mu kibiini mu iPod walolabye ko Kyagulanyi mu iPod nkuddidde okuva ku basebaana ba Kibaba na Paulo Semogere Kawanga bonna ekintu kino Museveni abadde abazannyo omuzannyo guno nga tebakumanyi nti bajja mu kamera ne Museveni genda bakubisa ebifaananyi linda ka monsonyi mpaka video nchakalina monsonyi we simati ka video nchakalina monsonyi we na desimenti ero natuukayo nemujjukira ka video ke nabazanyiranga Museveni ayimiridde ne bampu ayimiridde ne ba Dr. Paul Kwanga Semogerere Abedi Bwanika abajjukira mu kajjukira bulungi nnyo wano simenti so wera ndi good kati kyemba gamba kye kino mukama nyambe kaakano kyakalina. I think it has been done where, as I said, we have all been looking for this meeting. Make sure that we can find a way how we work with the sitting government and for us who are in the opposition. We share the same values that, first of all, the nation must go. We are going to form an inter-party committee. Each party should each party which is represented in parliament. How much have you to the FDC? Not much. You are the one who has reminded me. No, we shall take him because he was the presidential candidate, give him a special slot.
Now I think that Uyo the Kasibana Kizitobangi. Because we are all working for the betterment of the people's lives in Uganda. We are entering a new phase of multi-party politics. And as the one who won the elections, I thought it was my duty to take the initiative and contact the other people, the other contestants, so that we create a culture of letting the people know that politics is not war. Apart from the symbolism of getting together, there's also the substance of actual discussion and solving issues. Oyo bwanika, oyo abedi bwanika oli. Loza mukira okuma history, bulungi nnyo okuma history, kiba kirungi nnyo. Kati, bwe tubagamba tukuma history, era tumanyi history, tumbategeeza bulungi nnyo. Museveni yakuleetinga iPod ye ne system ye nga yakuteeka ba opposition mu kifaananyi akisindikira abazungu n'abalaba balage nti mulaba bulungi nnyo. Kati Kyagulanyi yamugamba akola bw'ati. President agira bw'ati. Kasonga ngagize wati ng'akulula wati ng'omanya nti kati gwakutegedde oli mufu. Kati bangi baatunulidde bw'alaga. Kati yagaana okgendayo. Bakoze UPDF amendment bill nga targetinga Kyagulanyi eganye. Bakoze teka lya political party era Kyagulanyi aganye abagesereze muzitwale. Kati wenjagala osooka otegeerere wulira omusajja ono bwabadde ku podcast z'olwali ule bwayogedde. Ebirina ebiri mu parliament birina akasente kebigabana buli mwaka naye bibadde bikagabanira mu nzikiza. Ngaliwo agamba nti sikwagala naye akasente njakatwala nenteeka bunogosire kalambulula obulungi ng'okukosa amaaso ge gali nti ebibiina ebiri mu parliament ekyamukiibi n'ekyampuga bye byegatta ne bikola ekibiina kimu naye nga birina ababaka ba parliament babeera batya era bye babadde bakola bibeera bitya. Waliwo ekirala kyoyagala? Waliwo ekirala kyoyagala? Kati kwekuleta eno dead failures nga kyebagala kukuliyetinga political parties ezigenda okulwanyisa Kyagulanyi zimale zikole iPod ya Museveni gyayagala bamulegitimizinge akole byayagala. Nzize mbagamba ng'oyagala kumanya nti waliwo ekigwa Museveni takimanyi. Mpuliriza bulungi wano. Mu East yateekayo Nandala Mafaabi okuva leero alangirira nti ajja kuba president tewakyali wadde enswere munoonyako emunyako nti wayi Nandala kiki teri enswere munyako amuli ati aziweero teri wadde enswere mubuzi wa amuli ati kiki teri. Lukwago akyebuzaabuza ng'afukaana naye Lukwago bwe baba tebatadde mu Kabe Besigye bayinza okuleeta Winnie Byanyima abadde mu UN ne ku bitongole ebirwana eddembe ly'abantu taakolangako statement wadde neegi kyokka yayagala okujja ekyo mukiteekako amaaso. Bwe bataleeta Lukwago baleeta Winnie Byanyima ku bantu aba babiri bajja kuleetako omu. Kati era naabo ku kamera gye bagenda okuteeka nga bakola ki banjuliza omukulembeze agenda okwesimbawo olujjako kamera wekikoma. Eno dead failures oluvudde ku kamera wekikomye tekisobola kugenda wala nnyo. Mbuuza lwaki? 1. Abantu bategedde kye bayita Museveni ne opposition yadde akulyetinga era nsaba mwekubire ku bugalo wadde sibalaba. Bategedde Museveni ne opposition yabadde akulyetinze nti kati wakyali abawamakulu bonna bafu. President abadde ggulu ekibadde mu kirabye abadde mu Soroti ekibadde mu kirabye akyatambula eggwanga lyonna abantu bategedde kiki. Kati mu Buganda ono omwami ali mu kuyuzamu ebibiina Nuupu yamulemye akulyetinze kiki ne oluvudde mu kamera bwati ekibiina bwe kikomye. Lwaki oluvudde mu kamera bwe kikomye? Line up yennyini gyabadde nayo wali ng'alonkinga dead failures
njagala otunule facial expression body language yaabwe ne capacity gye balimu mu politics. Who are they? Tosobola kuddira abasajja bazanya mu Ududi village yakuba gola 24 no baleeta bangange omusajja ali ku level za Madrid obeza Barcelona obeza Liverpool obeza Arsenal. Bano squad Zio squad mbulira wani who is he there? Ani bambuli ani onatula go basali go bakomo angize katima oyo omu bano babiri labono smart waya basatu babo nanyini kibira yenyini atula binsobeda atula ngembate sudde byana mu kyoloni mulaba nenyini aga nekitufu kino kiri mu kikola tula facial expression y'omukulu naga nekino kyendi mu weru walayiga sacheza seye madamu mbuga kino gati kitambula oye nyini yekyamana wadira za sasho labono musajja to abadde maya bambala galumiri batubuza abuzolu babe basinga tumayikatira bono bambe labanono nkulaga face zibadde labano ndabambwa tepama ono yasinga okuleka ne mulabe laba kada mzee bamujjewa abantu baabwe kati eye squad egenda tola muntu egenda tola kati kulaga ebifaananyi ebirala ngera kulaga facial expression ne body language. Tutandike kuzoomingire njala kuzoomingira baabo baabo nzoro manyi kuzoomingira bulungi n'olaba laba nno naliga go bakwatidde katima laba kati yeyo team kati mumalo okulaba tiimu eyo kankwongere n'ekirala kino Juliet Kakande ye kati okuswala yambala masiki tayagala mutegeera presence ye waali ono yayambala masiki tayagala kutegeera mu presence nti waali kati labono mukako labono agala kino ekiri omusereza omusaya tugenda kukola ki accountability okitegedde kati bw'otumya tiimu ebaddewo abasajja bato buli ali wano afunye emitwalo gye ebiri kuba bana ekitono nnyo baana bamasomero oba bantu nto basanze mu makubo baabo nze nkulaga kubanga footage gina tumufunye baabo olujjeko kamera ekibiina bwe kikomere kisobola kweyongera kusukka wano kikyo tekisobola kusukkako kati kankulage kano ka video kalabe olyoka otegeera omusajja ono kati bayinza okugamba otulaze bifaananyi tulina footage alaga mabega mayi muyina olugezigezi mugenda kugamba sibalaze footage alaga mabega wabadde kyomanya nti waliwo ebibala ebigenda okujja nkulaga view nolwekyo nnyo toyanzege. Let's welcome few questions as we can. I'll move the microphone around. Laba buli omu waali tunulira body language y'abantu bano facial expression 3 4 5 Beanza nze hasekse kiwonga okuva ku BBS Terefina obalaba yakusooka kubuuza ku nnyambala y'owekitiibwa oyambadde esaati eyitibwa presidential shirt yayambalwanga Nelson Mandela kati eriyo view ebaddewo olwaleero kati ekizibu si kya area view ekizibu kirudda ekizibu kiri one sente z'omusajja balidde nnyingi ekintu kye bavuga kiganya okukwatayo omusajja gwe balumba ali mbirala nnyo kati fe nze mbadde musanyufu lwaki kankunnyonnyole omuntu wabeera idle aconcentratinga nnyo mu kumenya amateeka naye bw'abeera occupied nga era ebimukutte akendeeza obumenyi bw'amateeka kati katusubire nti mpuuga bw'ofunye dead failures political party ogenda kufuna ebyokukola n'ebyokwogera eri eggwanga ng'obuulira abantu
naye okumanya abasajja bano bazibu nnyo bw'abadde akola statement agambye bagenda kutuula balonda bakulembeze owandiisoote ekibiina bakuwa certificate nga tekirina president general nga naye bakyakuyita simu badde bamuyitaani balina erinnya lye bamuyita nga si ye president general kitegeeza naye tamanyi kiddako ekyo si kyekikulu naye tamanyi kiddako kati idleness eweddewo katusubire tugenda concentratinga ku kibiina kyo nupo ogyesonyi okuba ne yeekola ebyayo kati bw'ogenda okutegeera kye bayita okumanaginga political party manye ekikutunuza ng'embuzi esabalaavu ng'onyinyibadde kubanga buli muntu abaddewo kitono nnyo waliwo abalidde 10 waliwo abalidde 2 asambye okufuna ssente nafunye emitwalo 3 kati lwojja otegeera kye bayita to manage a political party kati kavudde kwanjula katandise mpuuga ne bannole mugenda otegeera kye bayita okuddukanya ekibiina ky'ebyobufuzi olwaleero kati ofunye emirimu gy'olina otandika okukola ng'essimu zikuvugira ng'emirimu togikola akasajja katutwala ng'oli ewebase bajja kutambuzaako ekiro ng'oli mwanda we yange olina okukola activities za Museveni kubanga ssente bazikuwadde. You'll get to know the reason as to why Kyagulanyi is very stronger than any politician in Uganda. Rojote bagenda kuleterako mwanda we Museveni ngakubira essimu akasajja katuli bubi mwali ya ssente zaffe lwaki temukoze kino ekibiina oluggyako kamera we kikomya ng'oyagala okutegeera kyekugambye FDC yalonkinga olwajjako kamera PPF alo olwalonkinga halo weyakoma wabeerawo kali akasajja akanyalwadde akali busoga kana kalina ennyindi kalinga akagatoka embizi kabijirwa olwalonkinga simanyi sime front olwajjako kamera front weyakoma nono olujjeko kamera front weekomye wabula agenda funanga airplay ku TV yabwe ya BBS CBS ne Natasha Broadcasting ajja gifuna naye era teyina kyekola kati mukitegedde bulungi nnyo nti Dead at Alive eyo firimu mugino nyo bayita Dead at Alive obwato bugoba bufa magoba Dead at Alive film bagita Dead at Alive mujja gitegera so mpuga death for failures bafudde batuusa olujjeko kamera ne bafiirawo kati Museveni agenda babanja ssente mugenda kufa puresa kubanga abantu babategedde ate I'm very happy nti that marks the end of DP Bloc, the Democratic Party and the other political areas. Ladies and gentlemen, Nyando Yoseferi, he had been playing around in dirty politics where he created his own opposition forces, which wasn't easy for any man to destroy Museveni's opposition. The only person who has managed to destroy Museveni's opposition is Robert Kyagulanyi Ssentamu. But it wasn't an easy task or an easy job to dismantle Museveni's opposition in Ugandan politics. Right now, opposition, the so-called Museveni's opposition in Moni politics, is dead. Teri kintu kibadde kizibu nga kumenya amenya bakozi ba Museveni mu opposition. Kyagulanyi akisobodde kikola nga talina gwakobye luyitana gwasambye tana gwakoze ki agikubye. Agisaanyizaawo. Pate yayo no gyataddewo mbaga waloka muvu bakayita Dead at Alive. Oba The Walking Dead kalina series abafa batambula nako gye kali musobola okukala mujja kutegeera bulungi nnyo. So kati mutegedde bulungi nnyo. Yensokola kimula buli avaayo. They don't focus okujjako Museveni, but focusing on creating an opposition. There is a difference between fighting Museveni and fight in opposition or to create opposition. This time around, there is no time to create opposition. This time around is to fight against the dictator Museveni. So NUP is concentrated on moving Museveni. But Museveni's agents in opposition, they are fighting opposition to keep Museveni in power. So that's the problem. Era nakugamba nti Museveni akola ebintu okulumya omuntu nawonzikanga yabe muyambe kkiriza. Instructions, orders, funding zawadde abasajja mu opposition ze zimuleetedde okuluzinga n'okublowinga covers aba agent be mu opposition bwe kubanga someone is blessed
ali clean alina sente akulaze nti nesereze mbadde mbawa mu parliament ezebyonna byobufuzi ataddewo infrastructures ne kugogo nga kweziri nga obadde odiringa na opposition for the almost 35 years tebalina infrastructure tebalina structures administrative structures countrywide international nga teziiwo ona akulaze nti weziri in the small period of 4 and 18 months okuva olwaleero n'akulaga nti azitaddewo kati ndowooza otegedde nti okola ekintu okulumya omuntu n'owezeka ngo yamuyambe ekkiriza ofandiyinza agents bo basule ekyagulanyi balemeddwa kubanga public ya picking interest n'emizimu na buli kimu kyasituka okulaga abantu nti ye time okwerwanako zo mukitegedde awo tuvuddeyo katuddeyo wali mpola mpola kati mukyala Betty Namboze bakireke nkulamusizaako nnyo honorable wange omulungi ow'Omukono constituent oli bulungi tebaleko gy'otusaako engalo wiiki ewedde wannakolamu okuterezaamu n'enkubuulira oba ali okimanyi bwati wali tokimanyi njala okutegeeza maama sirina lutalo naawe asirwa na MOP sina lutalo ne statement nyafuluma nali nkugamba weetegereze ffe tulina gye tulaba tulina gye tulengera nga gwe tulengerayo tulina gye tulengera nga gwe tukola ki nga tulengerayo nakugamba kimu nti oba tewamanya nti Mpuuga yalina akabinja akaakola minority report nga tewakimanya n'enkubulira leero muwasula n'eza Mpuuga kati ndi wano kulaga nti message nali nkusindikidde yali ntuufu so sina lutalo naawe nkutegeeza butegeeza nti ebintu emusooka obyetegereze ng'ozze okwogera mukyala Betty Namboze bakireke sina lutalo naawe kubanze mbadde protecting social media so bw'obanga technically tewategeera nganze nsobola okutegeera n'enkubuulira njala kutegeeza mu basina utalo naawe just nayagala kutereezaamu kutegeeza nti be mutambulira abamu tembategeera be baani to prove you wrong today na uli nakuprovinga kati njagala ebere final conclusion ku statement gye ndagamba nti Mpuuga baali bakola minority report ye kenyini mu kamwake ng'ali eyogerera then okengere ku nsonga endala wulira bulungi nnyo mulinga ng'abapangise muyinza mutya okuleka abeNRM bayise wiisa bintu nga temulina kakati ffe mu nnongoseza zaffe mu minority report twali tukirambuludde bulungi ne bw'obanga ototta omuntu mu court martial tolina bbanga ky'okumukomyawo ate agende mu kooti ejulirwamu ey'abantu ba bulijjo etali y'amagye twali tuteeseteese ekiwandiiko ekigezaako okujjungulula n'okuyiwa amazzi ku nnongoosereza ezo n'obuwaayiro obwazirimu twakikolera essaawa 24 nga situseetuse minority report twali ababaka abaakikola 4 nekyakiwandiika nakubulira ne lumunamba mwe yali ye teyalwamu nga mmwe ndowooza kitegedde maama Namboze sikulinaako lutalo si friendly fire sikulinaako lutalo wabula nkutegeeza nti abantu bamudiringa nabo tubamanyi from A to Z era ne information tugirina so Namboze wonna woli bakuwa akatambi kano bakutegeeze lumbi takulinaako buzibu bwe wali totegedde bodiringa nabo fe information tugifuna tugisirikira nembye ennyo ne tugireka tuga katuleme giyisaawo ndowooza okakasizza era bw'obanga ali ogabe bantu nti nali nakukuba saakukuba nali nkugamba kituufu nkakuddiremu okazanyo bakakusaliremu okazanyo okategeere Mpuuga ye kennyini ng'akutegeeza nti baakola minority report abantu aba baatuula 24 hours ne mu hotel nakubulira lumujja mumwamala mwenda kubazaalinga nnya ye yabeeramu 24 hours nga batudde abantu bakola minority report nenze sikulinako njagadde kukasa nti tufuna information ne bwe wayogera abantu bwewansindikira sobola biga abantu wano kuba sikulinako other nali bigambe banekambireke kankakuddemu okawulire mulinga ng'abapangise muyinza mutya okuleka abeNRM bayise wiisa bintu nga temulina kakati ffe mu nnongoseza zaffe mu minority report twali tukirambuludde bulungi ne bw'obanga ototta omuntu mu court martial tolina bbanga ky'okumukomyawo ate agende mu kooti ejulirwamu ey'abantu ba bulijjo etali y'amagye twali tuteeseteese ekiwandiiko
ekigezaako okujjungulula n'okuyiwa amazzi ku nnongoosereza ezo n'obuwaayiro obwazirimu twakikolera essaawa 24 nga situseetuse. Minority report twali ababaka abaakikola 4 naye kyali kiwandiikwa nga kiri tekiniko kyokka singa n'abaali munda mu paalamenti baawulira obuzito bw'ekiwandiiko kyaffe ndowooza yawe yandikyusa oba oliawo nkakasa kikyandibadde kya bumanyi okwekalakaasa ng'omukolo olina okuba nga olina tageti y'ebyobufuzi. Waliwo ababaka bu opposition baali mu nsisinkano gye baalimu ne General Museveni balina ebintu bye bamukkirizisizza ate mu nsisinkano eyo era nga mu kujja ku fulo ya parliament bali balina obijja mu mbaga eryo obuwaayiro buveemu naye bwe waaliwo embeera ey'ekibwatukire yagwawo n'ebyo ebiringanga bye baali bakkaanyizaako okubaako ebintu ebisuuzibwa bali bwe baalaba nga akavuyo kazze nabino ebirugenda Uganda zabo nga sigwa omusima awo tuvuddewo bulungi nnyo katugende ku nsonga eno. Bannayuganda bonna abali mu diaspora n'abali eka emyaka gye maze ku social media kuno ddala kuwenyibwa ekitabo ensonga lwaki sivaako mwenna mujjukira bulungi nnyo nasaba dda gavumenti ya Yoseri Nyandwe tibahabulwa ejjeyo obujulizi ngambika Nyandwe bwababula nembasaba ajje obujulizi ngambika Ssaabasajja Kabaka obujulizi bwababula bakitambuza ku TV ne ku radio wonna nga bakola propaganda ne malisi bwababula n'olwaleero bakyagenda mu maaso okwogera ebigambo ebyo. Mwenna abadde ku social media emyezi 2 emabega 2 oba omuyaka gyonna gye givudde katono nga twogera ku nsonga z'obwakyabazinga Busoga. Waliwo omuntu alina video yonna nga nvuma oba nga mpemula Kyabazinga Busoga. Ngenda kuzanya no ka video musoke muti ensi mutegerera abantu betugamba nti abantu bakolya mu 7 muti waliwo alina video na nga nvuma oba nga mpemula oba nga nzivula Kyabazinga Busoga. Nga n'olutalo lwasooka olwa Kyabazinga Busoga nagaano dugenda mu n'ensigale bali. Njagala omuntu awandika nti Lombo yavumako oba yajolonkako Kyabazinga Busoga alete wano video oba akwandika message nali muvumyeko. Kati mugenda tegeera akabano akabeesibyemu nga batambuza message yemu n'obulimba okubuzaabuza abantu. Olutalo lw'Obusoga lwasooka naludde bali. Nduzzeemu wano jjo. Wabula njagala Omusoga yenna comrade baganda baffe kubanga Omusoga n'Omuganda enjawulo zero. Kira yebaawula. Njagala omuntu yenna tere video nga nvuma oba nga nzivula Kyabazinga Busoga agireete. Nga bwe nabasaba Museveni video nti mubika nebabula. Nensaba video nga baga nti nabika Kabaka nebabula. Lwateri busa mu lukuŋŋaana lw'abakomredi baffe era baganda baffe Abasoga babadde mu America eyo nga bakyazizza Katikkiro wa Busoga Mukulu Muvawala. Mukulu Muvawala bamuwadde essaawa dakika nga 3 okwogerako eri Abasoga. Omusajja n'alyoka awaata omugambo omunene. Katikkiro wa Busoga yawaasa omugambo ku nze omunene. N'atuuka n'okugamba nti bankutte era essaawa yonna banziza Uganda nti navuma Kyabazinga era emizimu gya Busoga minyiivu nnyo. Katikkiro wa Busoga mmanyi nti kuno kwoli video bagenda gikuwa. Akatambi nakafunye ngenda kazanyira eggwanga. Naye nga bw'ogambye nti oli economist wasoma ebyenfuna. Twandiyagadde nnyo okulaba abaana ba Busoga Abaganda baffe nga bafiira ku mmotoka z'ebikajja abaana bato myaka 12 myaka 8 nga bafiira ku mmotoka gwe economist. Economist Abasoga bandibadde bagobebwa ku mataka gwe economist nga wooli. Gwagamba nti oli economist. Omugambo gwowaase sigulinaako buzibu nno era sisobola ganti ngenda kulwali wabula njagala kugamba nti economist eyasomako ng'oli ku international level
ngenda kugamba n'ekitiibwa kyo mu buwombeefu. Next time when you are presenting yourself to the public, please come with the evidence. Or when you're talking about me or someone else, please come with the evidence and show that evidence to your followers or to your subjects, mostly the Basoga. So you blackmail me in that conference. I received the video and I have it. I'm going to play it right now. But please, I'm informing, whenever you're talking about me or any comrade in the struggle, please provide the evidence of what you said. Sirina wensobola ku nabagamba no bagamba nasoka kwetondera Basoga bonna no Bwakabaka bwa Busoga n'embwetu nakubinda yogera. Sivuma nko kucha sivina nkuja Bazinga kubaka sisobola sina buyinzo. Nzani avuma Kabaka wa Busoga. Nzani avuma Kyabazinga. Sisobola. Kati gwogambye nti bankutte era ngenda Kampala oba very soon bagenda kunkwata. Muganda wange fenna tulina ko obuyinza bamuyita Mukama Katonda. Era ekintu kyonna kibira kubula bwo omuntu kiba kituusewo ng'essaawa etuuse. Wabula wawaaso omugambo kunzo which is okay sina buzibu. Kazanyire ensonga kebuulye bulungi nnyo. Muwulire bulungi nnyo yabadde mu Amerika ng'asala omugambo. Yalumusa Kyabazinga waife yakola ati never answer words with words, answer words with action. Bagana nja kuira yebusoga nga ntambula nga zebagenda nchakala buchakale nti mwogere Kyabazinga namuwamba kimuwamba ngako Kyabazinga yali alikola bintu biri mu magezi ate Kyabazinga tasaba. Let me tell you, Kyabazinga takola ki takobera bantu ati ndikujja ni wani Kyabazinga bamwiramu ate bana Abasoga tulina embwitu ate emizimu gya Busoga nga gyatabwika ejo Katonda waife nga yavuireyo ebintu mebuti rumbu yaliwa. After abusing the Kyabazinga, he has met his day. He's heading to Uganda very soon. Why should you ever attack the Kyabazinga? Tell me. Why should you attack our Kyabazinga, for God's sake? Oh, Mama Wange. And for that matter, ndikwenda okwebaza mwena mwena. So, for your information, Mukulu Katikiro Busoga, when you mentioned about Lumbuye that he abused His Majesty the Kabaka of Busoga, Kyabazinga, no one appreciated, no one in the audience appreciated your statement because they knew that you were lying. So a person of your caliber on the international platform, you came out publicly to blackmail someone like me without evidence? Katikiro Busoga baddeki bade bakuwadde kaluzi baaga bwewasuze wadde toteredde bulungi oba nze nabadde topic of discussion mbadde nga nti Abasoga bakomredi baganda ffe bali banoonya Kyabazinga nze neve mbaga Kyabazinga waali n'emmotoka we yagireka nga adduka mbadde nga nze nabyogera wali omanyi Kyabazinga waali bati bakubuuza Kyabazinga obuga nti ali mu Uganda. So Mr. Movawala, with the due respect, now sisobola kuvuma. Wabula ngenda kugamba ekigambo kimu. Respect yourself and stay in your line. Sikulinako buzibu. But when you come out to use such platform to blackmail me without evidence, obo oyagala kujja mu line yange ne level mwendi. Bono jamula ini level wendi jajja nja kujja mu suit n'empale njiteke ku meza abantu bagirabira bw'okyo yagala. Statement yona gyono ddamu okukola mu public regarding my name ng'obula kamairinga jajja nja kutandikako single handed begwenga omuntu. Oyinza obutakyagala mu Busoga wino n'ensi yabadde manyi obadde okikola n'ensi ejja kitegeera. Ekyo nkigambye gwe gula olutalo bw'oba oyagala kugula olutalo kunze ng'omuntu ng'osalako omugambo tujja genda fa. Nja kusooka nkuggyako ofisi y'owa Katikkiro wa Busoga mbuteeke wali tugende personal.
kubanga wejjeko ekitiibwa okusala omugambo ku muntu nga tolina bujulizi. Kankabaddiremu. For a job well done. Abaana. Kankabaddiremu. Yalu Musacha Bazinga waife yakola ati never answer words with words, answer words with action. Bagano nja kuira yebisoga nga ntambula nga zebagenda nchakala buchakala nti mwogere Kyabazinga namuwamba. Kimuwamba ngako. Kyabazinga yali alikola bintu biri mu magezi ate Kyabazinga tasaba. Let me tell you, Kyabazinga takola ki? Takobera bantu ati ndikujja ni wani. Kyabazinga bamwiramu. Ate bano abasoga tulina embwitu. Ate mizimu gya busoga nga gyatabwika ejo. Katonda waife nga yavuireyo ebintu mebuti rumbu yaliwa. After abusing the Kyabazinga, he has met his day. He's heading to Uganda very soon. Why should you ever attack the Kyabazinga? Tell me. Why should you attack our Kyabazinga, for God's sake? All right, no problem. Njala kwagaliza ebirembe na buli kimu ky'okola kikutambulira bulungi mu bufuzi bwongo ofuga obwa Kyabazinga bwa Busoga naye ndowooza obulungi oguddako banga oyogera eri abantu b'okulembera ojjanga n'obujulizi ng'omukulembeze alimu ensa. Nze sirina Bwakabaka bwe nali nvumyeko okujjako bu protectinga. So manyi gye nva, manyi kyensobola ne kye sisobola. Sisobola kuvuma Bwakabaka bwonna bw'okuvuma Kabaka yenna no. So no, njagadde okutegeeza nti wenziriramu okuwulira any public statement gy'okola against me ojja kuba olugulidde ku ppata. But currently sina buzibu naawe. Njagadde tegeeza ggwanga n'abantu okutegeera ebirowoozo byo naki ky'olowooza towards me. Okitegedde bulungi nnyo. So byebyo nza mutegedde abantu betudiringa nabo awo tuvuddewo. Abaganda mwenna njala bategeeza Museveni bw'akola ekintu akikola akitegeera. Bwe yakyusa maapu ya Buganda n'agijja ku maapu nekijja ntukyogerako nekibeera nekigenda viral naye kyasigalawo weekiri. Atlas esomesebwa mu masomero zonna kiraga nti Buganda ku maapu tekola ki? Bajawulamu. In the latest Atlas Longhorn, your latest Atlas. Mugira bulungi nnyo. Latest what? Okay, no problem. Kankulage. Western Buganda sub-region. Yeno. Esoma wait. West Buganda sub-region district information. Western Buganda sub-region mulimu Kyankwanzi, Kiboga, Mityana, Kasanda, Mubende n'endala. Eyo mugira bulungi nnyo. Awo tuvudde mu moloza nti yakivaako akyakiriko. Kati kankuzze wano gye bayitanga Buganda yonna kati erimu wano mukira bulungi nnyo. Wano erimu East Mengo. Eyo East Mengo mugira bulungi nnyo. Eno wansi West Mengo. Eno wansi
Masaka eri East Mengo ne bateekayo Mubende wane bateekawo West Mengo ne Masaka wansi ndozo gira bulungi nnyo njala kuzoomingira ogire bulungi nnyo zino Atlas Mumugana Museveni takola kintu nga tamanyi nti agenda kiteekawo mu presence yakyo kibeerewo kati eno Central Buganda region district information eyo Central Buganda region ne information ya bino Atlas kuliko Gomba Botambala Mpigi Wakiso ne Kampala yeno Central Buganda region ogira bulungi nnyo takola kintu nga takimanyi mumuddane mwekyanga yenga asigadde akirowooza akeera kyakikola tugenze mu East Buganda region eyo East Buganda what? East Buganda region eno Atlas sinze na biwandiise East Buganda region mulimu Kayunga Mukono Buyukwe Buvuma ogira bulungi nnyo ogira bulungi nnyo nkyakuwa Northern Buganda sub-region Northern Buganda sub-region Northern Buganda bulijjo bate mufunanga information ejo batemera temule kati nji batemera temera bulungi nga mumbali tamujimanyi eyo Northern Buganda sub-region mulimu Nakasongola Nakaseke Butalangu ne Luweero yeyo Northern Buganda sub-region tugenze tukyagenda maaso tugenze mu South Buganda sub-region birimu Atlas mulimu Sembabule Lyantonde Rwengo Lakai Kyotera Bokomansimbi ne Kalungu ne Masaka eri wansi yeyo ndoza mugira bulungi nnyo kati ye bwajjaawo nakola ekintu ne kijja mu mawulire gwe n'okirabanga eky'omuzannyo you already aba amaze okuyisawo ekintu kye kyembagambye wali nkyalina ka pride n'ensi ebyokwetonda gabadde bakwekansaamu kubanga tetugaagala okitegedde bulungi so kati lwadde terubusa njala kutumira ku baganda mwenna ababadde mu lyato limwategese mu America Boston ne mugenda mu conference Salonga Mulengejja n'atuuza abantu be abakulembeze ababe buli bwe mwali babayita mu Buganda mu convention yabaddeyo babawulira emitwe mikulu ejja convention eyo abaganda abadde mu convention ya Mayiga ng'omujjawo gali amazina ge mwabaddeko kubanga buli muntu wadde mbogenda okukyakala kinaako buzibu naye konsandi yange eri bweti the office of Katikkiro office y'obwa Katikkiro ekitiibwa kyayo kiweddewo muli mazina musime tulimu.com office of the Katikkiro office y'ekitiibwa kya Katikkiro eweddewo esaanyeewo teri Katikkiro asobola kudda mu pub n'atandika okunyenya amazina n'azinanga ekisaanyi it is impossible mu Bwakabaka obw'ennono Katikkiro yenna tabeera mu bintu bya kuzina amazina ekitiibwa kya office aba akyono Yesu alaga musajja alina libata alina peace no office kintu kikulu nnyo nti office ey'obwa Katikkiro kiba kyakulabirako naye omusajja oli mu public oli bantu oli mu kuzina amazina kibuga tonkutula kutula kibuga yes olina eddembe okuzina kibuga tonkutula kutula naye ogaziniddewa era gongera ki ku office eyo
n'abamanyi obuwangwa n'ennono ofiisi eyo kifaananyi ki kye bagisiigamu. That is my question. Sifa ku lifestyle wabula nfa ku protectinga kitiibwa kyaki kya ofiisi eyo. So mwenna abadde mu kuzina amazina ne Katikkiro wa well and good mwebale mwanyumiddwa. Naye sookozeeyo obwongo bwo gwe yeeyita Omuganda okuggyako ng'oli wa Kabano. Okujja ng'oli wa Kabano. Njagala ondeetere vidiyo emu omu ku bajjajjaffe abataka b'ebika nga asimbudde amazina ag'ekisaanyi. Jjajjaffe abataka b'ebika. Ne Kabaka ne bwaleeta ani Simanyi Masapala Sumanya ne bamuyimba baba Olukaga lwakiri akuba bukubi mu ngalo bw'ati. Naamwe kubanga akuma ofisi wa Kabaka n'ekitiibwa kye tasobola kudda Sumanya niko kunyinyagaliba enjoli adderi yeewuube akola ati akisobola naye amanyi ofisi mwatudde. Kati nkuwadde bajjajjaffe abataka b'ebika njagala te vidiyo emu nga jjajjaffe omutaka w'ekikatandisa okufuukuka amazina Amaganda bakubye engoma no kubanga akuuma ofisi y'omukulu w'ekika. Naye Katikkiro n'oyonoona ekitiibwa kya ofiisi ng'ozina kibuga t'okutula sime biki oli eri weesaba ggula engatto. Yes, oyina right. Naye ofiisi ekifaananyi kye kirimu okitunuddemu otya, ekyo si kyekikulu. Kati mwenna abaagenze mu Buganda bwe bumu kijja baswaza nnyo nga balangiridde Mayiga byatambuza. Byasooka Najjinda Luswata n'abyogera, Janet n'abyogera, Anita Amongi yabyogedde. Mayiga mu kamwa ke kennyini n'avaayo n'akonfaminga bulijjo kye mbagamba era kye baagala okukola. Wulira bulungi nnyo. Bubatambuza siriimu na mental health. Njala kubuuza. Siriimu yazze leero gwe beesibako. Mental health bajoogedde kati mu regimu nga Kabaka baagala mulangirira nti alina ekikyamu ku bwongo bayiseeyo byabwe. Wulira bulungi nnyo bwe yabadde mu Amerika. Tubaniriza mwenna abali ku Moment with Anne mwebale nnyo kubanga mutweyungako bulungi nnyo. Tuli nno nabagambye dda mweteeke bulungi nnyo. Bingi nnyo tugenda okulya, bingi nnyo tugenda okuyiga, bingi nnyo byetugenda okumanya bye mbadde mubuuza. Kweshoni zammwe twazirabye dda wano zonna. Tugenda kubanga tugenda maaso tugenda ate ewa Katikkiro. Nze nno nsanyusa okumulaba, namulaba omwaka guli nenfukamya ne mubuuzaako ate guno nno gwakubiri ate era nga nina kubanga musinkana tumubuuzeeko ate twebaza Mukama Katonda omutambuza omuzija e Uganda okujja wano nno musajja waffe erya Massachusetts okujja kubanga azze kutulabako ate notuleetera bingi nnyo. Kabaka yabadde nga amutumye kusansa okulaba. Nsinze atambudde era tuli basanyufu nti nno tubasanzeewo. Kakasa nti obugenyi buno munaabaako kye mubufunamu naffe tunaabaako bye tuyiga. Abasinga bakumanyi oli Katikkiro, abasinga tebamanyi Katikkiro yaani. Katikkiro ye mwami wa Kabaka omukulu, yakulira abaweereza bonna ab'Obwakabaka. Era Kabaka bw'aba afuga Obuganda ayita mu Katikkiro. Olwekyo Katikkiro akola mirimu gya Kabaka. Era Katikkiro yalabirira ebitongole byonna eby'Obwakabaka. Katikkiro ye mwogezi omutongole w'Obwakabaka. Naye wabaawo mu minisita w'amawulire era omwogezi, naye omwogezi omutongole ye Katikkiro. Kale mu lulimi ndowooza omuntu atamanyi byaffe abeera eno lwayinza okutegeera. Katikkiro ye Ssenkulu oba CEO ow'Obwakabaka omukulu. Abaana batera otulowooza nti Katikkiro yeeronda yekka ne tubagamba nedda. Katikkiro Kabaka yamulonda era nze yannonda myaka 12 emabega. Tulabye ku nsonga ezimu bannayuganda abasinziira mu diaspora ze boogedde. Ensonga ki enkulu gy'olabyewo? Ebintu bingi okusinga
olukuŋŋaana luno lwajjidde ku miramwa ebiri obulwadde bw'omutwe oba obulwadde bw'obwongo mu luzungu bakiyita mental health ate n'obulwadde bwa mukenenya z'ensonga bbiri ezatuleese era gy'emiramu emikulu egy'olukuŋŋaana luno naye mulimu n'ebintu ebirala bingi nnyo mukyewuliriddeko esigadde eddakiika sijja kamalayo naye omwami ono yafundikidde yeegaana ebigambo bye yayogera nti ye tebamukubirako simu gamba nti abanje buwanguzi bwaffe yabyegaanyi naye kijja kubeera kyalulala ndowooza obudde bugenze kijja kubeera kyalulala naye mutegedde point gye bavuga ango gye bavugiramu ekintu kyabwe mental health AIDS siwalero yava myaka gya kinaana nakati goba kya driving kyokka kati ng'ekirwadde kisinga okuluma abantu bakiyita musujja gwa nsiri na siriimu ne bali ku mental health kubanga balina kiba drivinga abaganda kijja baluma nnyo ng'ekintu kino kivuddeyo nga lumbuyendi wano ku kafoomu ekulama nga kivuddeyo nga bakitadde ku Ssaabasajja Kabaka kijja baluma nnyo ng'ate simu ze temukyasobola zikuba kyo nkibagambye bale video ewedde tusinkane ekya ku open roof discussion point ziri bbiri tugenda kwogera ku bikolwa by'obuyiikira Museveni byatusibako tugenda kwogera ku apology ya Museveni kuba tetwetaaga apology ye buli muntu ogenda kwogera ekikolwa Museveni kyakola ewammwe ku kyalo mu family ku ba individual Museveni asitogere nti tugenda kusola musujwa item zigenda kubeera bbiri tugenda kwogera ku buyeekero buli mu Kampala bwe yeeteereddewo abaana b'omugeto mugenda kuba masimu mu confessinge tugenda kwogera ku apology ya Museveni ey'ekifuula nnenge yeetondedde bannayuganda n'abaganda buli omu gy'oli nga saagala weetirire ogenda kukuba essimu of mutuko omugambo nga sinze nk'ogugambye olunaku lwanca lwa open roof discussion yammwe si yange mukama bankumire video edde musabire nnyo pulezidenti kubanga abalabe buli lukya bongera okukola enteekateeka President wonna woli weekuume alla akukuume bakomredi mwena alla bakuume gye muli okusinga n'abalina ebizibu mukama bateremu obwangu nabo bali mu diaspora nga mwagenda okunywa ekigule magala eddiba namwe mukama bateremu obwangu bakingirize wabula kyenjayiro baga kiri kimu nga nfundikira akatambi kalemu dakiika 2 Munnayuganda yenna agenda okunoonya obuddamu gy'oli mu nsi yonna amateeka gafuluma era gakyuka nga gwe tomanyi mu nsi mw'ogenda mukama akuyamba ne bakuwa empapula ezo ezisookerwako bakuwaneka travel document nkusaba weewale nnyo okutambula ng'ojja okuliraana ensi eziriraanye Uganda omuli South Sudan, Rwanda, Tanzania ne Kenya. 1. Travel document eyo gye bakuwa zirimu ka microchip oba ka simu card aka trackinga movements zo baka trackinga passport yo beeyise wonna mateeka amapya gaayise mu nsi ezimu gasoma nti bw'ogamba nti oli asalira musiika nga mu Uganda avayo nga bakunoonya ne bakugamba bakubuuza nti mu nsi ezirira tosobola genda n'ofunawo obuddamu ne bakukuuma n'obaga nti ensi ezo Museveni alinawo influence oba ensi ezo teziri safe gyendi nti ye kati ate bw'otuuka mu nsi ezo ne bakuwawo ebipapula byabwe gwe n'ogenda ate ng'osalinkiriza oyingira mu nsi ezo eziriraanye Uganda babajja kutegeera waki wagenze era empapula bajja zisazaamu ekyokulabirako mwakirabye weekiri kiri visible nenjala bagamba ekigambo kimu bakomredi mwena bali ku social media platform nga wafuna empapula bw'otya bwe wazifuna mulekerawo okwogera ebigambo ebyama byammwe baganda baffe mubeera ku mutimbagano ne mwogera buli kyama kyonna engeri gye wafunamu empapula stories wayogera biki bye walimba ne mwewa amagezi ne embassy zino ziteekwa okufuna information mukozesa fake document za kunnasa buli kimu bank account mukola bwe muti n'owali namba z'abantu abakola ebintu ebyo baganda baffe mwokyesa abantu bangi abaagala okutambula musale ku mugambo bwe mba temwena byakusobola kwogera ensonga ezimu zirekenga bannayuganda tuyitidde nnyo okwogera ebyama byaffe ngenda kusaba muganange social media ejjuddeko bambega babulirevo buli omwogera obukodyo mukozesa okufuna asayire mufuna empapula mwonoonera abalala nammwe kenyini system gicompromising efa ekyali abalala baagala okutambula please mbasaba
Bana Uganda bali social media mulekera okwogera ebyama byammwe nze visa najifuna bweti nakoza sente bweti kwa kama tunaenda ko sente bweti ono yankolya pepa waka ono yakola bwati nze migration nayogera kino nayogera kiri nembagamba bino nembagamba biri nubyogera ku social media mukola live mukola net shares ekiro mutandika okutokomoko omugambo bambega tebebaka bambega abazungu tebebaka kyobona tinakuzi baba dinayinga empapula badinayinga access ku buli kimu ntinze mwefuna sente nzisano ziseeka nze nina makabwe eziti nazimba bweti nine motoka bweti nakola bweti era nze system njikuba bweti nebwe muganda wange buli kyoyogera kyonna bakifuna kulo kubanga mwate musobola kusirika ko please musirikeeko je wagenda okubba tosobola kutandika kwogerera ku kizigo je wagenda okubba Oluganda baluwulira Oluganda balumanyi nga ne latest iPhone eriko evundo Oluganda nebigambo so biteka mu Luganda baboyi muumuze mimwaji mulekerawo ku exposing obukodyo bwammwe mukawa bakomera